Kampuni enkozi ya seminti eya Kampala Cementers ngeno yasongebwamu olunywe olw'enjatike eziri mu ddibiro ly'amasannyalaze ery'e Karuma kyaddaaki yeganye bijoogerwako nti sementi waabwe tatuukagana na mutindo. Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo kabadde kawubyeko olubulu w'ekigere kkolero lya Kampala Cementers ku njegoyego z'ekibuga Kampala e Mukono. Kampuni eno yasongebwamu olunywe oluvannyuma lw'ababaka abatuula akakiiko kano ke kamu okulambula eddibiro ly'amasannyalaze ery'e Karuma ne bategeezebwa ng'enjatike eziri mu ddibiro eryo bwe zaava ku sementi atatuukagana na mutindo. Era ng'ebitundu ana ku sementi oyo yali yagulibwa kuva mu kampuni eya Kampala Cementers ate owundi n'aggyibwa mu ggwanga ly'e Kenya nga n'olwekyo kyazuulibwa nti kino kyandibanga kye kyaviirako enjatike eziri mu Karuma. Paalamenti esazeewo okusitukiramu okumanya ekituufu kye kiriwa, wabula ababaka babadde basanyufu bya nsusso bwe basanze nga sementi akolebwa kampuni ya Kampala Cementers wa mutindo ddala era nga ne tekinologiya akozesebwa wa kika kya waggulu kw'ossa n'okuwa bannayuganda emirimu nga ku bakozi 450 abakozi 20 be bagwira bokka. Tusanze nga si kyekyo, amazima gali nti Kampala Factory weeri bateekamu miliyoni 12 okugizimba eza dollars. Bakola sementi wa miringo esatu. Waliwo omugumu ennyo, medium ate n'owa bulijjo gwe tukozesa bulijjo. Kwegamba wali tugenze mu factory namwe tubadde nammwe ne mulaba nga babikola. Tujewo kino ekintu ky'okuzanya ekyokugamba nti standards onakoraga standards azirina. Standards zaffe tukimanyi nungi kubanga bazikorera ku za America bazikorera ku za Europe. Lwaki omuchina ajja wano n'agamba nti standards za wano nti tezikola. So twagala ebyo byonna tubimalirize tulabe nti ffenna tukirizaganya nga bwe tugenda kubanga tu supportinga factories za Uganda. Bob Bayan akulira kampani ya Kampala Cementers ategeezezza nga bwe kitali kituufu nti sementi waabwe tatuukagana na mutindo nti kuba balina tekinologiya ow'omulembe nga n'eggwanga lisanye limanye nti ttani 1200 zokka ze baatwala e Karuma mu mwezi gw'omwenda kyokka ng'eddibiro lyali lyajjamu ddayo enjatika. With us bringing a latest state-of-the-art plant, this is 2015 compliant factory. If there's a factory being built in Europe or Saudi Arabia, would have been using the same type of equipment. Only after the cracks. Please, it's important you should remember that. Naye abaaye bwe kiba nti ababaka tebasanze buzibu ku kampuni ya Kampala Cementers ne sementi waayo naye ate abaazimba eddibiro ly'e Karuma beekwasa sementi atatuukagana na mutindo olw'enjatike ezirimu ani ataatuukiriza buvunaanyizibwa bwe ekyaviirako omulimu gwa Gadibengalye ku ddibiro ly'amasannyalaze ery'e Karuma. Steven Tulyargayo, KTV, Amalindirire.